Nyongera okubuuzaako n'okutumirako nsubira oli bulungi obulamu buli butya muje baliko gye mukwasaganya. Biva Organic ku Access Building bakola ku byakujjanja bagende bakoleko ensonga bazikwasaganyiza olwadde bulo obukulu mu benjawulo bajja kuba babukwasaganya omukulu Biva Organic ajja kuba wali okusobola kuba nga akubeereramu. Ne bannaffe aba Liberal Connect okusinziira wali ekigoowa Ndinda bo bajja kutwala bweru. Munnange agavaako ku court still aga side zejo ya bwana Balenzi Keizi Brian Wako ne Mako abakwatibwa kuno Lockdown batwalibwa ekitalya updates ezivaayo court erabike balemeredde I mean like okuvaayo mukomera kireka kiwanvu yemuko ne wankubadde people working tooth and nail to make sure anti Keizi ne bane bava mukomera but it may not look so simple as such. Lwaki ekikugamba olw'ensonga nti today babadde supposed to appearing mu court baba okutwalibwa ku Friday company yaabwe n'aba babagaliza ebirungi bonna basobola kubanga bavaayo hashtags zitandika okwetonda ne kubeerawo okwabayimbi apino ne zijja company yaabwe never brand manager n'agamba nti going to provide lawyers ne bisigadde to make sure anti Keizi ne bane basobola kubanga bagibewo mu nkomyo baleetebwe. Leero babadde supposed okusinza ku information gwenfunye okuva ku court babadde supposed okuleetebwa mu court mu moment we bakwatidde Ichuli ne bamusasalira ogugwe ne basooka bamusuulayo keddakiika nabo babadde supposed okuleetebwa mu court wabula ku information yenfuna okuva ku court nti omulamuzi akalubyemu oba talabise bulabisi you know but there has been something there kiganyo okukwatagana ne basobola okubanga ensonga za bail zirabika ziganye kitegeeza we batawo kikolebwa if something is not done in time. Leero ezibanga zirinaku z'omwezi 4 baba kyalinayo ennaku endala 11 okudda mu kooti kubanga omukulu yabaga ayagala badde mu kooti ng'ennaku z'omwezi 15 kitegeeza nti we have another 11 days down the road just in case singa tewaba kikolebwa waba wekikolebwa well and good things can change around wawula ebigaanamuko tebijja kusobola kuba nga bitambula nga babyetaaze. Somero ekyo bano bali ku musango gwa kulebula mukulu Suuna ayagala okuba mu mwaka wombika ensimbi. When I was trying to see conversations mu group nga kiraga nti Suuna was ready to Suuna ali ready okusobola okubanga akola ki abasonyiwa wabula ng'agamba nti tayinza kusonyiwa abantu batamwetondedde. Kirabika nti element y'okwetonda wakati wa Suuna ne Bakeizi teriiwo baleka nti bali ready kubanga yagamba nti nsonywe baani abagana okuneetondera n'ekyo lyamugase ku list n'amusuulayo kitegedde kakati nawe tuli so naye nga bwe tugenda ku bintu realistic ebigambo bingi badde ku social media omanyi ffe tusoma nnyo comment section eyo. Comment section nkulu nnyo newankubadde ne zino zisoma era mpita okulanga nziddamu. Comment section ekuwa ekiddako ku byoba okola. Comment section esobola okuwulira abantu kye bakulowooleza n'ekiri ku ground oba kitegedde bulungi nnyo. I have been seeing so many posts about Keizi ne team ye but specifically Keizi naye nga olaba comment section n'ebigambo tiboogera nga mutuufu people have to pull up their stocking. So abaliraanye mugezako bagaidinga mubagaye basike stockings bazize waggulu saanya okukigenda mu deep but you can read yourself comments eziyise ku baana abo nga mu butuufu nawe osobola zitunulako n'ogamba n'otula n'omanya nti bakulowooza because osobera kuno ku media nga tomanyi nsi kyekulowooleza nga gwe enso gitwala nga bw'oba ogirabye but if you gain your right senses n'otula n'osoma comment section ekubuulira yennyini yekubuulira amazima nti kati awo oli kafu nti oba ali oli katuufu. So I'm sure byenjogera bino nabo mubyerabiddeko era mwebadde nga mbiwandiika ne wano ku YouTube ku nyininyini nga tugenze na mpage z'abalala n'okebera ku Waswa Emma stories za Keizi you can see ku comment 35 zirala zinasembayo okulaba abantu bawandiika ki ojja kulanga majority inassessment gye wandiika etali nnungi about Keizi. So abantu baba ne perspective bakulabira nakwati banyatwira kumpeo kuno. So sometimes we don't work for our own selves, we work for the public nakwati oluse tukimanya so ne oba okola nnyo ng'olina by'okolanga ng'obyagala public negamba nti ekyo kireke indeed oba olina kyesonyiwa otherwise ng'olina kyokola kyewenoonyeza oba ng'olina by'ogobako ebirala okitegeera. So ekintu ky'obukulu Keizi awo kituuse
bolekedde okulabika nti balina kudda nga 15 unless ng'abakulu ababatwala oba ababayambako nga Ejjawu n'abasigadde basobola okuba nga balinako bye bateeseza ebintu ne bitambula. Nze Wasswa Emmanuel, bw'olinnya ogenda maaso n'okwanga mutugobera.